wetandikidde tita watugambe nti enter oba twale tuyingira wana ffe tumanyi tugeza kuba nga entalinga entering something kale sebukitwaka kwe tuli mukutu gwolina okubeerako omusajja kasabamu n'akasente nolanga ddala okujja ebiri nga babalagako ng'omanya nti yamaze okukuba ejjuguli okusawo tita ku kamera kwe tuli tutegeeza nti mukawana tukubusabuza okutegeeza nti muganda wange emirimu mu Dubai genda oyiribe mu Dubai emirimu gyegiri emirimu gyegiri namba y'essimu eriawo namba ziri 2 zokka nako ekugamba nti beetaaga ba helpers beetaaga security guards beetaaga ba cleaners giri namba wakuba essimu direct ogereto mu kalasi ono omukyalo bita naalo then Zavia Herbal Products kutegeeza nti muganda wange nekigambo kiri XAVIER Zavia Herbal Products genda ku Google search ngamu Zavia Herbal Products wadonoonya ebizigo bagamba nti munaaye nakoyo yagaana okujja bulungi ebizigo bibiri ku website yako n'emiwendo kwegiri balina mugaba ebizigo kwebiri abakyala mwena n'abagala supu wakaiteka supu Uganda's biggest export in music mu ggwanga lya Germany ababeere mu Bayern ababeere bayita mu Munich mutwogera mu bitundu bye subscribing nga tuli ku Celebrity Track Uganda's biggest music expert Germany nze nsinga tegeera mu Munich eyo kuba mu myaka gy'ensanvu eyo naliko eyo nemala nenfuluma eggwanga eryo nenkomawo e Uganda nati kati bwe naleka eyo ne mbaŋŋamba nti omukyala IreneKroger oba yagamba nti bankwatawa oba banankwatawa oba balinkwatawa oba nankwatawa bankwatawa tetumanyi bamukuttewa awamunyizizza nagati balinkwatawa era kunaku bayatuti eno wakita superlukalula eyo ndo introduction ya muyimbi nve mubali bagamba nti tuli bayimbi ngabakololwakololwemama twogera ku bayimbi wotutira abayimbi tulinako mukulu niyo yadduka mu big talent nagirika nijja kuli kati tugetako gikatikati naye nga nkwaniriza nakwayira beautiful IreneKroger omusama obulamu buli butya emirimu gyabulamu bulungi Uganda ekisanzo kati eno oba ozze kukyala bukyazi eri kyekyalo kyammwe wete wetandisa esimu enokola osegedde kati bwemudde nemugamba musimanyi Uganda ekyalo kyammwe kuva nkwaniriza kusemekitwako nakola for the first time ayina okukatetereza bulungi salagendajoge nomusama nga makoma bwaffe bulungi toyinza kwagala bubi nnyo nga woli mu ggwanga wano tulina biggest export music obambaani nnyo banalowooza nti nakulinnya ekikopo obalaganaizaako nyo naye nga nkwaniriza obulungi okusookerera kusemukitwa nze kulaba following naye nga nja kufuna bwatu ku mwezi tunyumemu ekibozibozi kyafu Uganda ogisanze otya so far Uganda sekagiterera bulungi awo natuuka wabiri abajjukira kambajjukizemu just katono nnyo abantu tutera okugira ku nnyonyi ez'enjawulo abantu bakuba surprise owulidde omuntu akuba surprise nagamba Wuno bebe wange oba mukwano gwange oba kyali wange oba blood wange oba sister wange mutegekedde kino mujjukirako akatambi ako omukyala eyagira ku nnyonyi ng'aleese olutindo lwa TV zenasinga otulya kuba byonna ninjagala nyo TV mulamu wange nomugamba nti akoledde surprise teba akoledde surprise nagamba no mwagala kumpanga iwe mwagala you want to kidnap me I don't like that no byeyali okukisaawo mukajjukiraawo mawula surprise ya birthday oluzungu lwali wali nga tutegeera naffe abaaliwo tinta atandika okubuuza yogedde ki abadde agamba kyawo oluzungu lwali bulungi naye nga leero omukyala gwena lunaku olwaleero twaba tunyumyemu olunaku bwe yatuuka e Uganda nga surprise eryawo iriize saasobola omufuna bulungi nnyo kiwulikika kitya ku lugendo lwotambudde okuva e Germany lwaliwanga
Single was straight is over 10 hours. Sawa kumi na nini? Ni straight. Sengine nile kuja Germany kwenda direct ticket. Ndio huko. Ati ni Jessica. Never had this catching. Yeah, na it depends wani Nnyonyi chi or is okubanga oli Nnyonyi nga Kele. For example, Kele. Kele ayina okuja Germany kutwalako Amsterdam. Awo stop Mu Netherlands. Yeah. It depends. We will pay 12 hours. Connection which is over 4 hours. Kati also again we will 36 over 50 hours. This is the video we are going to wewe na nini kwa msulao? Kwa msulao. This is a connection ya date ya 2 hours connection. Tugeba between nganoza na mimi za kwanza ngiro wa Dubai na kwa stop over bank. Kati for example, Uganda Airlines esobola kujja direct Germany. Oba tubana stop over. No, hizo kwa stop over because hizo kwengina kwenda Kenya au Rwanda au 2 hours na sasa zifa. Na ile kati Uganda Airlines kwenda ifute Germany. Ngate nzija Uganda ate Nnyonyi Uganda esooka eva kusooka mu nsi yaayo kitegeera n'eyoka ekwongerayo kunywa abakonekitiinzi abo otambula hours n'omutono ze 10 z'enkugambe but in Germany I don't think we have an airline ejja direct muvaamu zikutanza ne zigwako simanyi kuwa mu nsi zaazo ne ziryoka zijja ne zikonekitiinga oba olinye Emirates for example n'ogenda e Dubai. Dubai nawo yinza okuyiwawo nga lunaku lulamba nga connection y'obotike yabadde kubanga tewetegereza naye kati abantu abamu tumanyi okugula tickets nze nga nzideko ticket online nyingira agenda nga basaa kutambula bulwanvu njaba connection bweti naye mbange yantambulidde oba 24 hours ntambula 12 hours Nnyonyi kiyemye abalinya kata era omanyi ogenda nelekata otuga ebisaawa ng'omukaaga omenyebiri kitegeera kisinziira kati tubonaabona atadde lwe najja nze nabonaabona nnyo infact nze lugendo lwakasinza okumbonyaabona because I left Germany infact nalinda Amsterdam ulije ebibuga kiwali kaleero kiwali kasanga simanyi bulikwe Amsterdam kati bwe natuuka Amsterdam nali nakoze PCR test nagibadde Germany kisaawa ate Germany PCR ya COVID Najiba 25th, that was Christmas. Kati nga ninojifune nkeera. Nga at time nina tukira kusawe kirinja kubanga kirinjifune. Ngenda okutuukawo nga tennatuuka. Then yalina okuteeka. Yeah. Then yalina okuteeka. Ate they didn't rebook me. Kubanga natuuka like 30 minutes they are closing. So I had no chance to rebook me. Then meaning sigadde awo stranded. Inokula tiketi endala. So, nainokula tiketi endala. Olugendo lwonna ng'osasanya sente zonna. Ate onokola ki? Olwadde osasawo to travel. Ojjekwe waka. Nabonayo n'ebindeeta sijja buziwaka. So then I had to sleep there. That was 26, 27 was my birthday. Yeah. Nali nfubanya okutuuka gye ndaga on my birthday. Tekyasooka nasula ekintu ekyo kakatena mumbeerako paka nasula mu kisaawe birthday yakusala mu kisaawe kakatene ninye enkeera nenzija netuuka wano 20 nensula ate ekata kubanga kati awonagula Turkish Airlines kati nawo nengena nensulawo lunaku lulamba lunaku 2 oli muki mukubo kati nentuuka wano otuuka Entebbe obanga atuse muhera nowadays olwabire ya COVID nebadde parking eziyeeyo twekebeze zi COVID test oze ne PCR yo bakukebedde ne rapid test nemulyoka mwenyiga eyo mutuyanira eyo munaye bwe yazze katoyagala kukwatibwa COVID bakukwatirawo kisaawe n'otulya otuyanira muntu kyokka results ekyaneewuunyisa kifunaga nekyogeramu tebazikuweerawo bakugamba nti tugenda zikuweereza ku ssimu kati kigendera sikola lwaki mutuuza abantu abo n'okubakozesa test kati bwe mbabonako results nga nafulumye dda
basi kukwasiza abantu b'ensanso wabwe awo logic side tegeera bulungi batubonyabonya nnyo babonyabonya abantu era I think bagenda kufiirwa ba tourists kitegeera watu saa kujja okwoyi omala essaawa 5 namba oli awo bakuzunza ate nga wasoolera oli mukebere ate era oli mugeme so nenyengerawo nyalasayakasa surprise twakalabaawo olukuko obwo nabo waliko surprise kunaaba 2 days sinaaba namalako 2 days nga sinaabye njagala kunaaba naye surprise wowulira otya wasooka n'otyamu of course otya bakwarestinze wakafuluma wali tomanyi kigenda maaso ate otunula tulaba bantu bo ija bakukima then obuuza ki ekigenda maaso everything is possible here in Uganda ekyanyama tinalina masiki naye ng'oyita ku bantu bakutunuulidde kitegeera bibuuza bamutwalawa so such a surprise oluusi kulesa ekizibu naye nga ebyo ebya surprise byo tebyo byatambula ne biggest export musically mu Bugirimaani abali Germany ensonga muzitegeera bulungi uno ayo kujonjera kubuuza musizikali muwanga atambula atya taliyo ojja kukakakogera ayongere nakikumiza banna taliyo kati tosobola TV radio eba oba ekintu ekivulu then bumuulirayo music when I impuliddeyo let me not mention one of our biggest artists here naye ngera namusangamu ba Africans nga saawa eyo oluyimba olwo lwali trendinga kati twaliko ku pate emu ne bakula ennyimba bbiri naye ezaabalala kati of course balina omuntu wakwanga ndi wali kuki naye ng'oli eno nga wayita big ngolowooza wasala ddamu zegeetagenda mu Germany ku street abajja kuntegeera nze New York the style as a colonel office so nzanne kati era kati tegeza nti kati wambira ddala New York ekibuga ekinene kibakimanyi esi batekemu ekibuga ekinene mu nsi yonna abatumanyi be Nigeria kati mpozi nga bakumanyi bamanyi nga bya politics nga politics bwatambudde munsi yonna tebatera tebamulaga ffe waffe unless balagako ku TV wait a minute bwe balagako oba waliyo wakakyakana n'ennyembyo wano mafiira abantu abangi abo election time bwe balagako nti Uganda this and this and this ebyo ziri tebatumanyi omusajja yakuwa emuntu twaza kugomola nga Germany omulyalo bala ayina kyemayi kati sizeyolawe ensala ya Dax Katel kimanyi biri mu Germany yasala dda munyemiki abaana babeera mu metro musimanyi traino bawuliriza nenyimba za Dax Katel tegeza tukoma wano ku YouTube naye kugezako promotinga music waffe music owo culture yaffe na promotinga kati bakuba natandika 2015 ba DJs beno bategeera nagenda nyo na council kubanga council bategeera music namuyina balina tekanawo kati nze naga nyo promotinga culture yaffe dancing
ekyo nakigezaako era removed kati tekitambula because of COVID. Ekyo kyonna kyakitambula. Ng'olina passion fruit? Nalina eno troop gye nali nekwatako. Kati kitegeeza nti nange COVID oligwawo ndowooza nange ziri ku passion fruit. Ate olowooza byakwesooka. Do you have that talent? Oyo mukozi. Galina amazina bakubana okuzina maganda. Nze ku kyalo amanyi. Situagala mutunyigire naba tebagamba nze bagamba mu kwesiima singa buli mwakola ki ayirinya music bwemwe omuntu eriyo tutegedde nti nekazike kakote bamumanyi bwebwesigala mu ggwanga bwesikani tebamumanyi enemwanje tebatumanyi fenna tetukkiriza nga tumanyi tudde ku music Gwe music omusanze of late. Tugezaako music tugezezaako kati 2022 twakagitandika so atyogerako nnyo naye 2021 I tried my best okubeera kuzivunya 5 songs era muzibira kati yeah I'm there planning 2022 Wamaanyi ate kasita omutandise ne bankwatawa. Bankwatawa. Ate kaakati waliwo akajja afuta bankwatawa n'omuyimbi era omuwandiisi. You have a new power in Uganda. Kolabo ya muwandiisi. Ara akola. Musajja w'ekisenso dadi Andrew getulina mu ggwanga wano si eyo zetegereddewo kasoali musajja muwandiisi producer muyimbi ate tubatekulako kimu kyokka musajja w'ekisenso wawonerawo nedda kiŋŋamba musajja muganda musajja muzanyi wamagamba sina maganda muteeremu akayiba kayita wamuŋŋamba Muzee wae kwenda wangu njategira amazina negasimba. Ojala esimpo yo mugalo bigi. So we have a project with that Andre. Now you collaborate so say like music industry. Umubanga na music industry. Si jana yenu collaboration so. Kati that Andre collaboration so nchi. Sasa audio mole ni 2022. And on the beat. Take it. So kati tusubire kyamaanyi bankwatawa ono. Why bankwatawa? Wanoonya nga tebalina bakwata. It's not about me, it's about everyone. Take it. Omuntu alina okubeera proud. Abakyala gye bali eyo balina abaami baabwe. Bankwata wagenda mu kintu kimu. Waliwo abasookereza mu bufumbo. Kati mutayinza okuvaayo balina ddala akantu akamunyegenya alina we kakukwata. Then that song ereeta good feeling eri omukyala. Ayinza okudda wali n'azimira bbaawe. Ng'ali bweneera. Baba yakubye kwa audio. Baba na video mwezi kwenda wanaye maji cheese. Mwana mwone nani? Tubalita. Taki mwobula video. Chegete. Neno ze kizimbe tuneze kizimbe mu kisenga sikiraba. Kizimbe wacho na maji cheese. Kyajjaga nikukwatagana nti twatulabalega then the guy is yali afitting nga nalaba ndi naye
video anakibeera mujja kuba nungi comedian nga okikola n'omuntu nti bankwata waawe sibawadde manti yakwatakwata batuwaddewo kasi naye nsubira kunyumira abakazi abasinga abalinayo ababasumbuwasumbuwa n'omuntu okubeera proud kitegeera nange ebanga ndaba omwami wakatangatanga nga ndaba akatolosi katangirako n'olyanga oyagala kapakyoye nina okumubuuza nti ddala bankwatawa kale kati gweomutundu oyo yantuuka wakale tena wankwata eotuyimirira ali alinga ekirumula kya bigi mumbulala tena wankwata yemu kale Irene omuntu gatumaliza essaawa music olinga youtube channel kusoma neki nkozesa nalongozeza badde niyita ate kyekisinza obulungi omukulu ati atadde ku time simanyi muddagala ligwamu tusooka tumaliza ensonga za firimu zino music movie industry industry ogisanza otya ogitambuza otya olina music ololemu namaddaga njagala nnyo actinga era acted mu masomero yonayona naye time manyi kifaananyi yakyo music mwangu okusinga kyetegekera okukola stories yeah, so last year it's time for me then I was going to movie of Fiji. It's not the first movie I acted in. Acting up on movie 2015 that you can our local best. Yeah, we are local. But so we want to trust a moment to be independent. Why you trust? Why you don't trust? Under which production? In production. That's it. You're the boss. Shooting, just locations. Name that number. Location is Gwebakolera. Are you based in Uganda or you jump? I'm based here. I'm still here. I think I need to change Panga. I just have to call it German. Like never to take up international level. Ngati tukolema series ngezo mulimu abazungu betandikidde German nejja kubeerera planning saka kubeera ku local base kibeere international kiwa asaddemu spices kati bakwetaaga babijje bagivuumule bajja kivuumula bagivuumule baba gituuze olulimi baki okutegeera so kati abantu bakirinde nga kirinde kyamaanyi kirinde kyamaanyi kubanga mulimu n'abazadde ddala balina abali wano mulimu nga banantume ne kacapizo ate brand engeri naawe no si brand kulinnya naye nga twayagala tutekemu kukakomedi akati nekitabeera serious nnyo story just nga terimu comedy naye omusaba tukanebagoo naye nga in future wekinaba nga tutedde covid yafuddewo batumufunire solution nyinza okubeera nga kintu kyengeramu nnyo nnyo nga kyamubi okitegeera bulungi omuwa wewa tweyanze omuntu online platforms wasobola okusanga oba movie kuchano movie eri gyetwasooka nakitunda kati mbasiginaako kati then eno yo tennafuluma tukyalitegesa bali tumanyi tefuluma mu December naye tukyalina netutereezaamu twagala tutya abantu nga ekimu kyonna production email buli kimu kibise kati ku YouTube channel egenda ku YouTube channel egenda kusooka musiima asente then after 1 year maybe 2 years nga tumaze okukola musajja I will take it to YouTube. Kati ffe abatamanyi bya sinema salira CD
tusanze obuzibu awo kale nga tumunzika any last minutes funds supporting goberera katunzi nebaza abafanzi bange bonna Uganda ne outside bwebali nnyo to support me advice ekimu kyonna kyonna munkwatiridde emyaka gibadde mu music industry nabasikiriza mwenna mwenna bawe ekitiibwa nebaza ttiimu yange ya bwebali nnyo namugoberera ekitiibwa ekitiibwa Kroger yambatumira mbagala nnyo mwongere okutambuza kabankwata wabane I'm so happy ne media nti Wuno enkoledde media ekoze omulimu gw'amaanyi media ya Uganda nebaza simanyi wawe ntisagala kumentioninga njebaza bamanyinakola ensobi kale yebaze ne Rock FM yuki streaming live on internet aba streaming bonna kuli nga bagenze dda ku Rock FM olabeko luzanyo mukulu namugamba nti nyimba bava muno kibiina kyebasobola tusobole tumuzika amana basiibule basiibula kole ntumira abaana bange gye bali yonna oli proud mom muluddemu buliddemu bukaddiddemu kale tubasiibule basiibula mubeere bulungi mulinde ekipya bannange ebipya bingi bijja kuno mwaka and abantu bagala okuneebuzako muneebuzeeko era bingi Uganda's biggest export in German n'ebitundu ebiriraanya mu Munich bamuyita IreneKroger oba muyite IreneKroger oba Inc bakutwalira amanyi tabinga omuntu nga oluzungu alumanyi nnyo topakuba kitegedde mbadde mwina amaliso mbuuza kino mujja mukimubuuza mu comment sounds mukomye omunonye tukyali fenna omusawo tinta ku kamera yabaddeko olunaku olwaliro Zavia Herbal Products bebakirimu bakibaddemu ddala ensimbi batuyemu ddala omusimbi okutambuza okuviira ddala mu saiti z'emmengo wansi wali okukwambuka kuviira ddala Masekere paka wano ku Martini Road okusinzidde mu kibuga ekikulu ekya Metro FM mbeera bulungi Metro FM esamiyo ekibuga era bwebadde mbadde musabira ki mbeera bulungi mweraba mukulu ngeyo okutumidde